sinzire gyande ndabe byolaba byolaba byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala mwena kwenye tukoolekeza bwe tukuwa tulidda wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive ne Lubowa akutuusibwako Headaid awonye omutwe mbagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisa omwuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu. Kyena mwenda akatonyeza ennya radio mugoba nsonga nga sinabagenda wala byeno bigenda kuba byakusasula naye ka Rinse Fresh mouthwash yena pharmacy kuli okumpi amanyu gakunyenyera ebibuno bikutawanya n'okuva makaswa kalungi mu kamwa. Rinse Fresh mouthwash kasoma okusenya musenya ya bulijjo nyumunguza mu kamwako ne Rinse Fresh mouthwash genda ku pharmacy kuli okumpi. Kakati oyinza okuba oli Rockie nga sina kutandika byolaba byendaba njagala owandiike ennamba eno gwali eyo 0702 0702 49 49 48 45 95 eri 0702 0702 49 49 48 95. So office ojja kwogera n'omukyalo oyo omukyalo musumba naye ate abuulira kakati twatandiseewo ekintu abaana ennaku zino bagudde eddalu abantu balina depression okiwulira mukama wange nkuwulira office egenda kugula wiganga awo naye sobola okube ku ssimu yo oyinza okuba olina omuntu nga yeetaaga rihabu yeetaaga kubuulirira yeetaaga kwogerako naye oyinza okuba oli mubufumbo obufumbo bukuzitooweredde okisekera bulungi nnyo kuba ku nnamba eyo tobuuza Lubowa yogera n'omukyalo oyo kubanga tuzudde abantu beyongedde ogw'eddalu abantu ebizibu abeera mu nnyumba awo naddala abaana bayita ba corporate bano abaana bwe batandise okulya bugundi bukukiiza obwo bulimu enjaga so kati omukyalo ono namulabye abantu ne batandika okweyogeza bokka so kati ennamba eyo mugikwate okuba kuno gati munaye nze akujja kubudaabudibwa office egenda kugulwa iganga eyo so kati nange ekintu akitaddemu science kakati Rockie tuweeweete kundi naye mukuweeweete kundi tekamu nnyo ku magezi kimanyi nti abantu abamu ayinza okuba nga aweeweete kundi ayina ayitiriza kansooka enkikumi awo abaweeweete amakundi mutegedde mwefuge kubanga mujja kuweeweeta ate muyitewo okitegeera mutandike n'okuweeweeta emitwe kakati mu byolaba byendaba njagala balaga President Museveni Rockie naweddemu amaanyi omusajja nayisa akakiiko k'ebyokulonda ne kagenda paka mu Parliament nkuwulira ne watabaawo n'omu opposition ayogera akakuba naye mwabaddemu ko aboogera yogera tewali yayogedde naye boogerera ku nkuubo kati people should get serious omanyi abantu bamu tebali serious Rockie mulekerawo okulindanga akalulu osege kigamba mu opposition abali serious benjogera nabo va kuba nabeekozi abagala obululu kubanga banjawulo kimu kiri eno kigere kirala kiri Lubowa Kyemba bwe yamanyi nti mpagira Nobert Mao katugambe seda agamba nti njaga bwe mupi osigala owagabuwazi ngenda mu field ne tumunoonyeza akaki akalulu naye akalulu bw'otugamba nti ensobi emu yeddibwamu buli kaseera Besigye gye yalimu Kyagulanyi Ssentamu wazze kyekimu okitegeera olala otunu omusajja ne mumulaba bulungi nnyo n'alyoka addira akakiiko k'ebyokulonda ne kayita ne mu Parliament nga tewali n'omu agamba nti twekalakaaseeko nti oba kino tukigaanye kati awo wenatidde ensi nakoze eki wabavuddeko nga buli bwe nagamba nti bannayuganda nabatya Kyagulanyi yagenda n'agamba baveeyo beekalakaase basigala mu mayumba
ne kugamba ndi kigambo kibaita peasant tokizanyisa peasant kasabira kwa I know amwa kamera awo nga mwabasika ani agenda ku luguudo mama bonensi julire ekyennyanja kakati ono omusajja omuyekera yategeera bana Uganda abamanyi kasita yabakubamu emiggaawo n'abakwata mu kkaawo munnange ne agendayo ani gona alesa abaana kakati basirike Kyagulanyi yagenze bweru simanyi mu bya firimu yabayita mwekalakasi ne mugaana mwagala akole ki kakati kamulise mu bazungu ne firimu ze ontegere kyentegeeza akuba olunaku lwayo yakikolosofa kikwetagisa obwongo bitegeera okutegeera olulimi lwe tugenda okuvunula wano omusajja munnamagye ne bamutandikirawo ekibiina kanjogere bwe ntyo kubanga baga nti bakwano be ate biki naye n'abeerayo omuntu ng'ali mu magye etteeka limugaana bakwano be olw'okulumirirwa era kyaggwera awo kakati n'alangirira akakiiko k'ebyokulonda ne batandika nabano okweteekateeka okugenda mu kalulu kati kibaaki anti kali kyegambye kati kiki kyetuliko no work done abantu baagala bifo oba baagala mukulembeze genda oba baagala kyuka kubanga nze waliwo ekintu kyentunuulira akyova olaba nze mwampona wonyi nga siri mu politics oyo ali active oyo ow'okwesimbawo naye naawe era ebigambo byandikuweddeko ate bitya baana nga batokota bigambo wano mu campaign ati kisinziira mabanja kigoyina abaana mabanja ki amala kutokota ebigambo n'agenda ne yeewola era tubasuubiranga ebigambo bye batokota eno nti bagenda bitwala mu yeewola ne bwe batuuka eyo ne babula gwe kibatawaanya kyonna kati kankubulyeko oyo okubanga weewola kikugaana okwogera ensonga eziruma ati kati weewola kwani nze onneewoze katonkube kiba kirala waliwo MP namuweereza sente ze ate tuyinza omumanyiira ebyo anti kati wuliriza bwe yampayo ku sente Lubowa gwo wange kino kankyogere ku mpewo Lubowa gwo wange kanaakola amanyanga ne mukuba Lubowa ate gwo wange n'onkuba gwenda waakodeko okulya bw'okola ebirungi nkwogerako bw'okola ebikyamu nze siriiko ebyo nze sirina mukwano ku ebyo nze ekikwatagana n'omuntu wa wansi naye obanga nakuweweese kundi jjo nompa kukokulya nompa ebisenezo nenzirya bw'okola ebyekisiru nkukuba kubanga nze nkolerera abantu I don't work for MPs I don't work for councillors I don't work for chairmen simanyi bikoze bitya era nze ompa sente zo at your own risk bw'okola ebibi tonsuubira kuweweeta kundi bw'okola ebibi tonsuubira kuweweeta kundi kati ng'omuweereza sente nembuuza obuvubuka bwe Lubowa talaga gundi nembabuuza nakolawo endagaano okwagala oyo ekyokubiri lwaki bwe tuwogerako ebirungi temutuwaana wali obuvubuka obwo nebyabufuzi obwo obuleetera olugambo Lubowa yakwogeddeko kino oidi nga nani kulumbe bayogeire bati anti kati wulira mu ekisooka bw'oba toyagala kwogerako President Museveni singa abantu kyabakozi kubanga tumwogeddeko nga twogedde ku Museveni wano nga tumwogeddeko singa yatukuba naye obusungu bwe muyina ate bunene so nze nkulaga mu yeekero no gombadde nkunyumizaako Milton Obote yategera Museveni yeka not even Muhoozi knows his father era yamwogereranga nnyo ebigambo ebinene not even General Muhoozi amanyi kitaawe Obote yagamba Mugwisa ne Muwanga n'abagamba omusajja oyo kubanga juka yalina fulunasa ye Museveni n'abeera mu lukwe lwalulo mujjako n'olwabi n'ayiisa nenga yali muri wankwe nedda yali mu gavumenti y'Obote era n'aba nze kulaga President Museveni nedda naye teyeewunyisa bwe yali ajja n'alyoka agamba amagye tugaweeyo agaffe otafiire n'amuwakanya naye nga alina ekibalo kyakola ki kyabala bwe yamala okuwaayo amagye Obote bano bamuwanga ne balowooza ti omusajja akoze eki apoye
President Museveni yakola obote manya obote naga mugwisa munonyereze ku musajja ne bamugamba nedda akasajja kawedde tekali ku ebyo obote n'abagamba oyo ayina kyabala ajja nze nagezaako nno gaana engeri gyafugamu nenjagala ŋŋaane okutuusa lwe namukwasa mutabani we nenga naawe gezaako era owulira bwamutambula ne mutabani we tamutegeera naye agezaako wano mu Uganda tewali ategeera Museveni eyali amutegeera yafa bakayira toyogera tebamumanyi abasajja b'e Kenya ne banyima mpozi abasajja b'e President Museveni bwakugamba nti agenda ggulu gwegenda Karamoja mujja kusinkana naye agambe nti agenda ggulu bagamba nti ndi mu Kampala munoonya idudi kakati yababazze akazannyo wano bonna ne bakayingira electoral reforms ontegedde ali ena transforming amagye yetikulako obuyinza kakati n'aleeta mawu nebababa ne nze singa munzikiriza nenyingira mu politics ali active nembabalira Museveni ono kati aleese mawu wano bw'aleeta mawu abantu basigade bakitegeera teweewuunyanga mawu abadde vice president amaloboozi ga mawu wagawulidde tujjaga kuba enkya enkya batulinde tubakube mawu azanya ki nze nkugambye nadde eno n'akiwaana azanya ki bagamba Deputy Commission yagamba batereze mateeka 2 years down the road kiise abasajja bo bali mbifo byabwe bali okay Bobi Wine rangirira nti ogenda mu nsiko naye nga ate yagamba ntajja kudda mu kalulu okuggyako nga reforms zikoleddwa anti ebigambo kati naye yalanga nze ndibabuulira no ku rediyo akalulu ka 226 bwe kinaatambula nga bwe nkiraba mujja kulaba Norbert Mao nga vice president wa Uganda totumala mu mitima oba prime minister kubanga guno omweso gwabaliko ki gwazanya gw'omusajja n'alonda electoral commission buli omu n'asirika ne bakakkana electoral commission ebalakalu as if everything is okay naye bannange nze ate obusiru sinabbutuukako obwo wandikoze eki tongamba byakwekkalakasa singa nze baaninsibye kati abantu bagamba Lubowa ayogera biki temujja bitegeera kuba tebiri devu yammwe era bino byabagezi bokka era mutuulaawo mukitunuulire mujja funa answer oba okyali awo FDC Katonga FDC Najanyankumbi ani akolera ani akyankalana kati tuba tukyali awo nuupu ekiri mu Buganda kitokota owa DP yagamba mbu bali mu kuteesaganya bwegatta omu ne NRM balete solo candidate omu aba DP nuupu ebadde nuupu eja bagenze gwe nuupu mujinya olaba yenyeenya sinnategeera kiriwo abaana beyiganga bowulira mukko ni wano anti kati abantu bali comfortable n'ebiki n'ebifo byabwe banabuguma ate nga twolekedde mu kalulu kati Bobi Wine bw'anajja nga bamweripako okufuna ki akalulu baagala bo kuwangula kaki kalulu ebirala babirekenga bwe biri ekikulu kya byonna bo bali mu bifo byabwe bayingidde mu office ontegedde kingamba akadde katuweddeko nze ne kasita muliwulira nti Lubowa Kyemba ajja kwesimbawo abakibooko balina okubeerawo tiketi yange y'ennyonyi embeera wano ate yaki anti bweziwunyira nangirira mu nsiko nga ndi Kongo ngoloze ku kifo ki ate ono yakola ki okimanyi nti President Museveni bali kumpi kuwamba nga tali mu Uganda babaana be bazanya ekintu Rijema Salimu Sale baana be bazanya ekintu nkubalira ekintu ekyo kirabe ye najja buzinga abo bamaze era baali balayira Salimu Sale yali meters 15 kuva Museveni bwe yali otafira eji mwezi bali waggulu lwaki bwe bamubalula ono yaddako bimanyi Salimu Sale naye temanyi bayekera olukubirawo no oli abukirawo President Museveni bwe yali alayira mu 96 Salimu Sale yali meters 15 away from him nti singo n'ensobi yonna ebaawo ono kasaba mubalula nkwata for God and my country Sale nga akibaka eyo ensobi security bwetu bwetambula bano batafire baali kumpi naye akasirise nnyo omuntu bw'alitula wansi n'ayiga kye bayita omuyeekera yamanya nti Abaganda baagala kabaka n'akomyawo Bwakabaka kati
kati abaganda tebamutawanya yakuba jenje kalu oyo omusajja mugezi NBS bwe yamanya nti abasooga bagacha abazinga n'abawacha abazinga akadde katukute tetuyinza kusuka wano ziri 24 ezakayita kusaka 12 ezakawungezi rinzi fresh mouth wash oja kubanga osenya bulungi akamwako and then oluvanyuma omukolesa okumunyu